po kigudde waani. Abatuuze b'enkokonjeru mu tawuni kanso y'e Kyengera bakedde kuva mu mbeera ne batandika okwekalakasa nga balaga obutali bumativu olw'okusazaamu okulonda okwa ssentebe w'ekyalo kyokka nga babadde basuze beeteeseteese okulonda olunaku olwaleero. Okutuuka okuddamu okuteekateeka okulonda kuno okubadde kulina okubaayo kyaddirira oluvannyuma lwa Nsubuga Ddungu okuwangula Deusi Twesigye mu kulonda okwaliwo, kyokka Deusi n'addukira mu kkooti ng'awakanya obuwanguzi bwa Ddungu. Nenkawangula era ne bannangira nekola kabineti era nze mbadde nkulembera abantu b'ekitundu. Akati oluvannyuma oli munnange teyamatira ate ng'ekyamazima mu kulonda kwaffe yali yeetisa abalonzi okuva ewa Kaliga, mu Masanda n'e Busega. Abatuuze baakimanya luvannyuma ne nagenda mu kkooti. Abatuuze enkoko bagikutte mu mmwa ne basimba ennyiriri okulonda, kyokka kibabuuseeko abatwala ebyokulonda babategeezezza nga kkooti y'okugombolola ensangi okulonda kuno bwe yakusazizaamu, ng'era ennaku z'omwezi endala zaakulangirirwa ekiggye abatuuze mu mbeera. Naye jjo olw'eggulo mutufuna kooti ode endala ate evudde mu kooti neeyimiriza kooti ode ebadde etambula negamba musooke muleke okulonda mukwongezeeyo ennaku 3 nga bwe mukola verification mukola na registration ebya. Bano bakutte ebipande wamu n'okuziba oluguudo essannyalazza eby'entambula okumala ekiseera nga balumiriza Deusi eyawangulwa gye buvuddeko okwekobaana ne ssentebe w'eggombolola Haji Kiyimba ne bataataaganya enteekateeka z'okulonda. Ffe kye twagala tuzeeko kyeyamaani abali mu kitoogo ky'e Busega wano oba baagala kukulira kitoogo bakozeyo village bagala bawambeko konjeru ezone ede mu kitoogo Haji Kiyimba LCC charge town council Kyengera town council. Poliisi okuva e Kyengera etuuse mu kifo kino okusobola okukakanya abatuuze bano, kyokka eno erabise ng'emala ebiseera olw'abatuuze okugaana okusegukaako n'okuwakanya ebyo ebadde bibagambibwa. Abatuuze baliko omutuuze omulala obwedda gwe balumiriza okuleeta emivuyo emingi mu kitundu kino ng'ono amanyiddwa nga Ng'ondwe Sebulime. Ono bamulumbye ku kalina gy'abadde yeekukumye, kyokka poliisi n'emutaasa bwe muggyeeyo n'emutwala nga tebannamugajambula. Nsubuga Ddungu ngono essentebe aliko agamba nti yawangula bulungi akalulu kano, kyokka Deusi n'akozesa olukujjukujju okugenda mu kkooti wabula nga y'akalulu takatidde. Omulamuzi asazeewo okulonda kusazibwemu ate tuddemu okulonda ekintu abali ku kamisoni kye baatwala. Robert Musinguza akulira ebyokulonda mu Nsangi agamba nti olunaku lw'eggulo kkooti yabawadde ekiwandiiko ekiyimiriza okulonda kuno, kyokka n'agumya abatuuze nga bwe bali mu kuteekateeka olunaku olulala. Abatuuze tufuna kooti ode endala esazizaamu eri kati tugenda kwetereeza tugitunuulire tukole puroguramu endala. Kyokka bino byonna tebimatiza abatuuze bano basigadde balaga obutali bumativu ng'ano poliisi eyongedde okuyiwa abasajja baayo nga n'omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona atuuse mu kifo kino n'agezaako okukakanya abatuuze wabula ng'ono akubye ebituli mu kiragiro kya kkooti. Njagala mulabire ddala awali obuzibu. Omanyi muyinza okukwata amayinja ne mukuba omusajja ono naye mumulanga buki? Wemage.
obuzibu buviiridde ddala mu kkooti n'omuyaaye Twesigye. Sseggona oluvannyuma asuubizza okusinkana abatuuze bano olunaku olw'enkya bw'anaaba amaliriza okuva ku kkooti emubuulira ensonga esazisizaamu okulonda. Era sigenda kugenda nga looya wa Ddungu, sigenda kugenda nga looya wa Mwesigye, ngenze ng'omukulembeze akwatibwako ensonga. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.